nkwebuuzaako olw'okumanya kukola okumalayo okusembayo. wa astaqdiruka biqudratik, era gwayina obuyinza obusembayo. wanta ta'lam wala a'lam, gwomanyi nze simanyi. kati izza kyekitiibwa, ng'ekitiibwa kirimu amaanyi. kyoba Sheikh Ibn Taymiyyah yagamba nti al-izza kitegeeza al-quwwatu wal-ghalaba, amaanyi n'obusobozi. osobola okuba n'ekitiibwa naye ng'oyinza okubaako ky'olagira nekitakolebwa. kati Sheikh aga nti wano ekitiibwa kya Allah kitegeeza okuba nti ayina ekitiibwa ekimalayo, ate ekitiibwa kye kirimu amaanyi agakola. oba kategeereke sinja tubisse mu Luganda bulungi. omusajja oyo wa kitiibwa naye ate nga mwavu nnyo. kitiibwa kikyotegeeza bayinza butakitegeera nga laba osikampewo ngamba ata sebagoba omusajja oyo wa kitiibwa naye ate nga ayamba alugabire. kikyotegeeza nga ndaba kanzu ye erimu ekiki, erimu ekituli. alquwwatu walghalaba, ekitiibwa kye nga kikola kimalayo. wakadhalika alqudura, obusobozi era obumalayo. tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, yensonga lwaki mu buyinza n'obufuzi banna aqida baayita emiteeko giri ebiri. almulk almuqlaqa, obufuzi oba obuyinza obumalayo obw'oluberera, nga la yaqdir alayhi illa rabb, teyabuyina okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. walmulk almuqayyad, n'obufuzi obukomeke. Allah bwe yawa abaana Adamu, omukyala wo bw'ofa amahale bagamuweera mu lumbe. kwata ebbaasa eno kusanguleko amaki amaziga, ondabiranga danze Haji Kamadi bamukwanidde mu lumbe. oba ntegerekese. kakibayita almulku almutlaq, obufuzi obumalayo n'obuyinza obumalayo. teri abuyina okutya Allah subhanahu wa ta'ala. weyetina naga tabaraka alladhi biyadihi almulk, ametukuka ilahi anamiliki kila kitu mkononi mwake. wa huwa ala kulli shay'in qadir, tena ye anaweza kila kitu, anashindwalo. buli kimu kyonna Allah akisobola, is capable of everything. buli kimu kyonna Allah akinako obusobozi, anaweza kutya kila kitu, anashindwalo. la yujizuhu shay'un fi al-ardi wala fi as-samaa. الرجلز الله يقام وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. ويتواقل الله يقام أنت ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ofuzi bonna ngenda bumenyamenya bonna obwa baffe agundegunde tufenna obwakyabazinga bamugamba mutya akobekobe oshegera obwawa obwebunyolo n'abali eyo tufenna oba obw'omusinga oba bwa musati. ويوم تشقق السماء بالغمام
ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن. من التفسير بعد الله قامت الملك يومئذ الحق للرحمن كروكو بانا القيامة كمي لو تجاك واشتغز نهاية الملك والمماليك للعباد والملكة نفوز الله بجيو نابا فقوة نبي فقيبوة نهاية الملك والمماليك والملكة غاني أبيجيو ذو قدرة نني نبوتي محمد صلى الله عليه وسلم شاقام بادم تحشرون على أرض بيضاء نقي مغينك بنا مزوكي لكو دنيينو نغانجل نغاتيري كيريني كقصر النقاء ngayonnamyu kirivu ngabula enjuba wemyula ngegenda kugwa walaysa alaiha alamun li ahadin nga tekuliiko bwakabaka wadde ennyumba ya muntu yenna nga tekuli twekobe muganzi radda wa muganzi wazza nga taliiko masiro White House mapeera ya salamu. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. السلام عليكم. وبابي تجيركك تكو سامبامبا ننفهم ننسوما kati waliwo kyebayita al-izza ekitiibwa n'ekiyitibwa al-qudra. ekitiibwa ekimalayo n'obuyinza obukola ki obumalayo kiba nti bamalayika mu kulaba nti balabika balina ebyenjawulo n'okuba nti balabika obulamu bwabwe bwaki bwanjawulo. Allah bw'assa aya egamba nti kullu man alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالت الملائكة كما يقد ابن كثير في تفسير ابن كثير ملك بادام هلك أهل الأرض أبوك الدنيا قبل بك بالنبى ذكر الدكا والدمو. الله نسى آية قامت كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بشمشا كقوا وكجكوية. فقالت الملائكة ما كان يبدمون يبقى نبقى كودمواكو بوكونسي نينا كفك كوزيك هلك أهل الأرض وقد هلك أهل السماء. العزة اشتغز القوة والغلبة. القوة النافذة والغلبة اشتغز اشتيب وشكرة نتنغ چملايو نوبو ينزو بملايو. وما تقرأ كما قلوا آية قامت وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. obuzibu bwonna okuba nti tumindigiza ennyimbe tuzaabe bazitwabikirako biki senga oba oyonsa omwana nga mulenzi ne gamala amata amabeere gatonnya ku bwereere bwe taddamu situka. ate senga omukwata bulungi naaba nga akutudde bulungi mukyala gwe wano nga ku bwereere bwo naaba nga afuyisa omusulo gwe ne guba nga gukwokya gukuyingira mu bwereere bwo aba akujjanjabya endwadde zonna noyinza obutaddamu kuzaala. ayina bwosi ayina obwosi musimire ekinnya omusimire ekinnya kinnya ekyo akiseemu enajisa omwana omubuuse ng'omuzza eno n'eno nkugambye kiki ne kiki naye baganda bange kiki naye oba bitegeerekeka
sigwa muzaala omubuusabuusa kimuula zipu omukube bogoya wo mukawompo wanaaba wajja kusigala nga kutunuulidde kubanga ajja kuba tunuulidde ekyo kyeyavaamu wanaaba siwo ajinza okugwamu okwekyangacyangawo omuzzaako mangu bogoya kiki naye wama qadaru llah haqa qadari kati alqudura obuzibu buli awo tetumanyi kitiibwa kya allah tikimalayo tetumanyi nti buyinza bwe bumalayo ayagala otegeera obuyinza bwa allah subhanahu wa ta'ala yagamba sabbih isma rabbika al-a'la tendeeza allah wo wa waggulu alladhi khalaqa fasawwa yatonda buli kimu nakitonda mu ntonda entuufu walladhi qaddara fahada ate buli kimu nakigerera enkula yakyo n'empangaala yakyo banna tafsir ku aya eyo bagamba nti qaddara fahada tegeeza hidayatul maisha allah okuba nti ebitonde yabiruŋŋamya mu mpangaala ey'enjawulo newoba ng'olya ettooke lyo ng'olya nnyama bulungi nnyo ente toyinza gisaaliza ejjo olikonyekonye n'olisaayo ddamba n'ekyeru kyako enkoko teyinza ng'alinga alyanze kyebategeeza qaddara fahada oba ategerekese nti owaate ettooke lyo oliryawo onyize eddigobe kiyi embuzi egambe senga nange ndya ku siniya eyo ey'omukyere oba ey'ettooke nedda qaddara fahada nebanga embuzi gyekoma mu kulya omuddo gwayo eyo gyekoma toyinza gisaayiriza eno nti ogisaaliza nebanga nti embuzi the goat gets an urge to eat the same food you eat okuba nti efuna obwagazi appetite okuba nti eri emmere gyokola ki oba ntegeerekeka abdulfat bijja mu bwongo nti bannange kansaalize ente nsooka ensika ekifi ky'ente ginnaayo nga kyokye naye yiika endusu nange siwe biba qaddara fahada n'ojjawo ginnaayo ng'ogenda gisala tezija kugamba nti gireke allah n'ayawula qaddara fahada allah amala okunnyonnyola abadamu nti wa waggulu bannaqiida abamu omuli ibn qayyim al-jawzi baalaga obuyinza bwa allah subhanahu wa ta'ala obwaggulu bwe nga muyingiramu ekitiibwa muyingiramu okukaka n'obuyinza olwa aya allah ze yazzaako ng'amaze okugamba nti sabbi isma rabbika al-a'la n'agamba nti yaani owa waggulu bannatafsiri bakiyita atfu bayan allah okuyungako aya endala ng'ayagala mwongere mu nnyonnyoke نقال خلق فسوى قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى نتيبيو بيو موانا دام وينتقير مبينزا ناتقر مبينزا الله سبحانه وتعالى اتشوكوا لبيلكم الله يقامت مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان أمزق تنبيل وم وبلا وكتاو النساوا كبوبي ولا الله يقامت هذا عذب فرات سائغ وهذا ملح أجاج أقام نقول أنك أقامني أما لنك سقامني وبلا وجعل بينهما برزخا وكتاو النساوا كبوبي nga gwe munnasansi n'ojjookya toyinza gagatta wa hijiran mahjura era ganjawulo nnyo hatha azbun furatun sa'igu gano amaala gawooma bulungi naye sayidi eri milhun ujaj go gaamu nnyo wa ja'ala baynahuma barzakh wa hijiran mahjura kwe kuba nti allah nyonyola abanadamu ebyenjawulo byasiza abantu ku duniya bategeere obuyinza bwe alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadaynahu najdayn twandi mu du'a al-istikhara mbye tujjayo
ngasaba Allah okuba nti atuyingira mu nsonga zaffe tujjayo bibiri tujjayo okumanya kwo okumalayo n'obuyinza bwo obukola ki obumalayo n'ogamba nti Allahumma inni astakhiruka biilmik ay Allah nkwebuuzaako olw'okumanya kwo okumalayo wa astaqdiruka biqudratik n'obuyinza bwo obumalayo wanta ta'lamu wala a'lam amanya wano baleka kibayita du'aa'u سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أي الله قم لزوان قوواك بجا توالي أسنما متوفو كجاكو خلقتني وأنا عبدك وأنت وندعتين لمدو وأنا على أهدك وأنا ديوك كسينزان لكون دقانو وعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك التي أنعمت علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كتبيري بنجاقد بن التقوى بلوان تويبك تشابقل تبيوزيكو العزة اشتيوه كمالا يو من بدأ مجمعين تكبك أين باسبوت أين واتا ينزاكو ينجلا nebagamba nedda bakabaka abe nazo ne Queen wa Bungereza tabana kiki na passport buli wamu atayaayawo butayaaya era tekitiibwa tekimalayo ataani yamujjulula wafi lhadith ngamaliza baganda nga babitiibwa abali wano rasulu sallallahu alaihi wasallam hadith inda al-Bukhari agani marra rasulu sallallahu alaihi wasallam ashabi rasul yayitane basahaba ala qabshayn tantiqani kundi gabbiri nga zetomera fasalahum ar-rasul sunna basabana nga ta'rifuna lima wa bima wa ila mata mumanyi lwaki zetomera zivudde ku nsonga ki era zigenda kwetomera paka ddi oyo ebuzo mbitegedde Abdul Fath ata'rifuna bima wa lima wa ila mata twagala tubache baita qudura faqalu basawani bagamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam Allah nombako basinga okumanya lwaki zetomera kifenna zivudde ku kyokwetomera zigenda kwetomera paka ddi rasulu sallallahu alayhi wasallam nabaga nti wallahi malayira Allah subhanahu wa ta'ala a'lam amani bima walima wa ila mata a'lam yasingo kumanya bima walima wa ila mata wa fi alhadith من حديث رسول صلى الله عليه وسلم ويقام أن يتعاقبون فيكم الملائكة بملائكة بجيا غبقوا لملم الله غبلغ الدوكبانغا بواني كان بلتي مچونا يتعاقبون معنا بقول قوازام يعني وملائكة ونفانيا كازيزاو قوازام بقول إن شفت ومكدايو الله ببوزا كيف تركتم عبادي وفي الحديث مچga وهو أعلم أبد مبالسه باقولaki bali batya atenga yasingwa okumanya bagama wajadnahum yusallun wa taraknahum yusallun twabasanze basala ko bajja ku subh ne bagenda ku asr yati balese bakola kiki basala wa huwa a'lamu kachebayita al-qudra obuyinza wal izza n'ekitiibwa njabbata zino ayat amasala ga maghfira tujjaggala bani afu darsu yaffe nebezeko biidhni rrahman Allah yagamba mu Qur'an al-Karim naga nti Allahu ya'lam ma tahmilu kullu untha Allah amanyi buli ekiri mu nabana ya buli kikyala وما تغيض الأرحام جنبانا كيتد شربت ركلكسي وبالفدم وما تزداد وركلكت الله لا ينقل يميز كبان الله بما يميز جلوكلكسيكو الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام
وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال أولي وبزم أما ينبغى aya eraga Allah tonda omuntu nga kinnakimu okuba nti yamukendezeza mu butonde bw'aba ayagadde kuba yayina ekyepemo oba gwatonze ng'ayina obugere bunnamansasana oba ayina ngalo omukaaga kubanga yagamba Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wama taghidu al-arham wama tazdad. Tembalaba abayina amatu nga ku matu kuliko ate akatwa akatono sibo kiri abayina engalo ttaano ate ne kweyongerako ak'omuki ak'omukaaga olw'okubanga wa kulla shay'in indahu bimiqdar buli kimu kyonna Allah yakiinako obuyinza ate yayina ekipimo kyakyo. Ezo aya zirimu istinbat ey'ebigambo bino bisatu. Ekigambo qudura ekitegeeza obusobozi, n'ekigambo qadari ekitegeeza ogera, n'ekigambo qadrun ekitegeeza ekigero. Abo bannalugha olulimi olwarabu luzibu nnyo nti empeereza ekyuka amakulu ne gakola ki ne gakyuka si bwe kiri. Bada wa hayya bisalaam rama azuli bisilaam ashara nahwi bisalaam بفتح المخضب السلام قول المبتدئ تجاز السلام السلام عليكم. السلام إرق في اليد أو عضو على اليد تجاز شيونغو. بدا وحيا بالسلام رمى عزولي بالسلام. السلام صخر الجرمدي تجاز أرواز أو تاريكو كانتو كنا. السلام إرق في اليد أو عضو على الجسد سوى كذي oba kitegeeza ekiyunga kiri ku mubiri. Assalaam kitegeeza mirembe. Assalaam kitegeeza olwazi okutali kamera konna. Assalaam kitegeeza ekiyungo bifathi al-mukhaddabi. Bada wa hayya bis-salaam rama azuli bis-salaam ashara nahwi bis-salaam bifathi al-mukhaddabi. طبت بعبد الحرة معروفة بالحرة فقلت يا ابن الحر ارسل ما قد حل به بفتح حرة بالحرارة وكسر الحرة للحجارة وفتح حرة للمختارة من الرجال. Kiringa mu Luganda oli wanaagamba okwekkaanya kitegeeza okwetegereza. Okwekkaanya kitegeeza okugamba qudura obusobozi, qadari okugera, qadrun ekigero. Era wano kidde eri bamashayikh naffe abasomesa abaana Adamu nti ebigambo ebimu abantu tubyogera mu Luganda naye nga si kye bitegeeza mu lulimi oluki Olwarabu olw'okuba nti oluusi Oluganda lwaffe lufunda. Kati otugamba omuntu okutya Allah taqwa tugamba kutyani Allah tivedna ate khawfu era kutyani naye nga kyandibadde nga kifaanagana okutya Allah no okumwegendereza si bwe kiri. Waliwo ne khashiya mukuba nti olulimi luki olufunda tiwe kiri. Kati nga mujja osanga la alla abantu bagamba oba oliawo Allah jabbasa la'allakum tuflihun oba oliawo mujja kwesiima. Naye ate la alla owejja mu Qur'an al-Karim nga tufiidu tahqiq nga tegeeza kakasa la'allakum tuflihun mujja kwesiima nga tekitegeeza nti oba oliawo oba ntegerekese wala maaso obemaki obemabega. Kati Olwarabu lulimi lugagga era ebigambo byalwo byewuunyisa wadde ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'ekigambo umma, ekigambo umma oba kijja nga kitegeeza enkola kitegeeza ki? Inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun siwe kiri twabasanga bali ku nkola eyo. Newajja ekigambo umma nga kitegeeza almudda min azzaman ebbanga. Waddakara ba'da ummatin waddakara ba'da ummatin. Newajja ekigambo umma nga kitegeeza jamaatu min annas gurupu y'abaana Adamu kuntum khayra
kuntum khayra umma. Ntaka tusokade bana kati ebigambo ebyo tubyegendereze. Tuyinza okuga Sheikh li yasomesa ku qadari nedda, kati leero tuli ku qudra, obuki obusobozi wal izza n'ekiki n'ekitiibwa baganda nga ab'ebitiibwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase nabyo. هذا مثل إراده وتهيأ إعداد الله لكم والله عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.